kanje switching off njizeeko sijabikiriza. Museveni yagamba mu bigambo bye nti ye musitulago balekerawo okwesaasira tewaliyo mirembe gye bagenda kujja mu mirembe. N'agamba obulumi musitulago mwebuli era bwe tuluzinga omuntu tumucelebrating tugende mu maaso. Museveni yakyogera. Bw'owulira ekigambo Bobi Wine kirabo dduke kyova olaba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu aliwo ali olwaleero. Kyova olaba nti atuuse okubeera nga buli muntu amunyeenyeza omutwe nga buli muntu amutya nti ebyo abalala bye bataasuubira ate ye byakola, abalala bye batasobola ye byakola. Yawuliriza ebigambo bya Mwami Museveni n'agamba kitegeeza tewaba kwesaasira bwe tubeera mu struggle nti ye kyakola tewali kwesaasira, akolera ddala ekyo kyalaba ekitwala Uganda mu maaso. Oba kirimu okuyiwa omusaayi yasigala ng'alumba, oba bamuteeredde magye ku nnyumba ye nti gamukuume tafuluma ekikomera kye, akulaga nti ajja kuwaguza oba kufaafe naye ng'anunudde eggwanga Uganda. Kubanga ekyo teri yakimutuma, yakyeyama yekka na yekka. Teri muntu yakeera nkya n'amugamba nti owaaye lwaki tovaayo n'ogezaako ku bintu bino. Wabula kugamba nti yakeera nkya n'alaba nti mbiyimbyeko ebbanga biganye okukyuka. Lwaki sigenda ne mbikwatamu nange ne ndaba nti bikyuka nga nze mbyekyusirizza. Bwe yawulira nga Mwoyo amugamba nti osobola n'agamba kati kannumbe. Kyova olaba n'essaawa zino tasobola kuddirira taddanga mabega, alemedde ku ekyo kye yeeyama era akakasa nti Uganda ajja gituusa mu nsi ensuubize. Oba atya. Museveni yatandika nga mumenyi w'amateeka paka lwe yakiggusa. Nkuwadde abaana b'e Tunisia. Tunisia omwana omutembeyi yatandika nga mumenyi w'amateeka ne yeeyokya n'okweyokya. Bakwata ebintu bye ku street ne baddamu ne bamukwata ne bamutwala e Luzira, ne bamukwata akaasembayo omwana ne yeeyokya. Ne bitandika nga bamenyi b'amateeka. Beni Ali yagenda. Lwaki mulowooza nti ffe tulina kusooka kufuna Museveni kutulagirira bwe banaamugyako ne kye tulina okukola? So bannayuganda muwulire kino ekintu. Tulina kusooka kulaga nsi nti tuli siriyasi. Tulina kusooka kulaga nsi nti tusobola. Tulina kusooka kulaga nsi kiki kye tuluubirira. Bajja kutwegattako. Nkugambye akakasajja ka Museveni bakalangirirako okubeera akayeekera, akamenyi k'amateeka akatemu, bamaliriza bonna bakawagidde. Kubanga kabalaga nti kasobola. Ogw'omutendera bwe tugutuukako tujja kumalirira. Nkugambye His Excellency bamunyooma nga ajja nga bagamba tasobola kubeera MP. Kati abatunyooma si be balina okutuugira, abatunyooma balina kutuleetera kuba kakasa nti tusobola era kye tuliko tukisobola era tukikakasa era tukyagala. Kubanga n'ebiro byennyini ennaku ze tubadde tusoma ku biro, ebiro bitufevalinga okukola ekyo. Kubanga ettaka ggimu lirindiridde ensigo eno okumera n'okubala. Kati kambabulireyo ekintu kino kimu. Mukama atuwadde ekisa nti omulembe gwaffe gulina enjawulo n'emirembe gyonna, kubanga ffe tusanze nga tulina bye tulabirako. Museveni yali alina byalabirako, yali alina byasomye simanyi ng'abijje no mu baani. Gundi ono omusajja yaani? Omusajja ono Omufalansa yaani? Ogono omusajja we Napoleoni. Simanyi mbu yasoma obutabo bwa Napoleoni. Simanyi biki ebyo. Nabi implementing. For olwaleero tulina bye tusobola okulabirako nga n'ebimu bya mu ggwanga Uganda, nga bya mu ggwanga Uganda. Tusobola okulabirako ebyebweru wa Uganda n'ebyomunda mu ggwanga. Era bwe tuba tulemereddwa ffekka, era tuba tubyevuma ffekka. Naye njagala kwebaza bannayuganda. Tetunnaba kutuuka we twagala kutuuka. Tetunnaba we tuli si we twagala okuba. Naye era ne we tuli tukyebaliza Katonda kuba tusobodde otuukawo ekirala.
tuleyinze foundation gye twali tetusuubira kuleyinga ffeffekka nga tetuliiko batuyambyeko. Ebintu ebimu njagala nembyogera nembireka mu bracket omuntu okujjako ng'obadde ongoberera nnyo obitegeere. Waliwo wootuuka n'ogamba ono omwana ennyumba eno yonna guno omusingi gwonna omwana ennyumba eno anaagimala. Baneeraba ennyumba okuva eno n'eri. Bw'aba asobodde okuleyinga foundation eyo ng'omusingi aguzisimbye gufulumye, aba amanyi waagenda okujja ne waagenda okuyita wonna okumalirira byonna. Okumaliriza ennyumba eyo. Bannayuganda waliwo foundation gye muleyinze. Either nga mumanyi oba nga temumanyi. Naye kyemmanyi mumanyi. Kyemmanyi mumanyi. Era senga wabaawo nga tugambye nti tuongeze kati tutandikirawo we tuli. Wallahi tuyina we tutandikira. Oba nga tumanyi oba nga tetumanyi. Waliwo abantu Museveni be yatta naye nga yagenda obbatta nga bamaze omukola damage gy'atasobola kujjawo. Olunaku lumu ndituula ne mbabuulira omugenzi Anas Kaliisa ekintu kye yaleka atukoledde mu nkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Kuba ne mmala nkyogera leero kijja kututwalira emyaka omusajja oyo Museveni ne mmala nkyogera leero kijja tutwalira emyaka 50 senga Museveni akigwamu. Kijja tutwalirayo emyaka emirala 5 okutuuka Kaliisa we yatuleka. Kaliisa. Cipriano Kizito Lwanga olowooza lwaki sako ya Cipriano Kizito Lwanga simanyi yerubaga wa genda yolabe bonna bagiddukanya Banyarwanda lwaki kati erimu Banyarwanda naye omanyi kye baaleka bakoze. Omanyi ebintu omugenzi Kaliisa omusingi gwe yaleka aleyinze ate n'atabyesigaliza kuba Kaliisa tiyabeera nga Museveni. Ku nsi tewaliyo omuntu wa mutima mubi nga Museveni. Museveni yatuulira abantu b'omulembe gwe n'atakoma ku bantu ba mulembe gwe n'atuulira n'omwana we n'atuulira n'ab'eŋŋanda ze. Nti olwaliro Museveni ekimulemezza mu ntebe ekyamazima talina gwagiwa. Ne bwembeera nze Museveni mumwe naale mu njiwaani nze gwe yali giwadde navaayo. Kati gwe baba olaba agiwaani agiremereko muwagira. Yatuulira bambabazi n'abamaliriza bonna n'abakutula Banyakayirima n'abatta baani abagezi bonna n'abatta. Museveni n'asigaza ebikojogo n'asigaza ebisajja ebisiru ebitalina makulu. Kati wulira banennyina akantu akambuze ke mbadde njagala obbalaga wallahi naye akantu kambuze ka obadde kinayi naawe. So Bannayuganda tulina we tutandikira kubanga bajjajjaffe. Nyanda bawandiikira obutabo nenja bawandiikira akatabo mbasunsulira omusajja gwe bayita Kaziwe Bashiri Mbaziira. Mumanyi damage Mbaziira oyo gye yakola Uganda mu kutta Kaliisa. Anas Kaliisa. Bannaye akyakantu kano tekaakutte. Kakano. Bekansooke wano. So if one of us dies, that's part of the story. The struggle goes on. For me, I am a freedom fighter. A freedom fighter never mourns. A freedom fighter gets infuriated when he loses a colleague. And I feel infuriated. I don't feel dejected. I don't feel self-pitying. When I heard that Samuel had died in the circumstance in which he died, my reaction was one of fury, of anger. This should be the reaction of freedom fighters. There is no struggle without sacrifices. It's not possible. We will not change the course of history. For me, I am a freedom fighter. A freedom fighter never mourns. A freedom fighter gets infuriated when he loses a colleague. And I feel infuriated. I don't feel dejected. I don't feel self-pitying. When I heard that Samuel had died in the circumstance in which he died, my reaction was one of fury, of anger. This should be the reaction of freedom fighters. There is no struggle without sacrifices.
It's not possible. So if one of us dies, akakwerege kavolongoto kagambye waliwo wakavubuka akakwerege kavolongoto kagambye waliwo omulenzi gwe twalabye ataddeyo feesi akutte Kyagulanyi ku pikipiki kati oyo enkyanga bamukwata nga bamutwala ng'era bakaaba. Museveni agambye bw'aluuzinga koligi mu struggle yeeyongera busungu, yeeyongera kunyiiga. Wabula mwe mwagala ifo olw'okuba sente za yafa tukiveemu nga bo beeyongera kunyiiga olw'okutta koligi waabwe. Mmwe basajja mmwe njagala okutegeeza bannayuganda nti Uganda ejja kununulwa oba etya nkugambye His Excellency bwe yababuulidde ne mutategeera kyagamba yayimiridde yeegeze n'agenda abikola okusibanga ali ku BBC CNN simanyi biki. Museveni agambye mu struggle buli kintu kyonna ekikolebwa kikwongera busungu struggle eggwe. Bo baagala omulembe gwaffe gubeere gw'abase kibutte mbufe mu struggle tubeere mu kukaaba tubeere mu kulaajana tubeere mu kulamentinga never. Nzizeyo wali wamma waliwo omusingi munene nnyo gwe tutandikirako. Abo abasajja ba Anas Kalisa baaleka ekintu ate ne batakituulira ne bakipasinga ku another generation era kyasanyalalamu busannyalazi naye tekyafa kubanga baali bakikolera Uganda baali baleseewo emiti emito egyali giraba kino ne kino. Kazibwe Bashiri Mbazira ne bwe buli badde ojja kukisasulira. Kazibwe Bashiri Mbazira byonna biwakola okulyamu Anas Kalisa olukwe n'afa. Ate mmwe ne mulowooza mbu bye yali aliko byafwa tebyafwa ate mbakakasa tebyafwa. Tebyafwa. Kati leka nkomaawo bw'owuliranga nti Wile yafulumiza akatabo dduka okanoonye okagule. Dduka okanoonye ojja bisangamu ebirala leka mbikomyawo. Nkugambye genda olabe sako ya Spriano Kizito Lwanga lwaki yonna erimu Banyarwanda naye eriyo twali twavaayo dda tewali kyayimirira byasanyalalamu busanyalazi bwe biti naye ate bitinta olutinta mujja kakasa waliwo we tutandikira banaye Uganda waliwo we tutandikira. Tewabaawo omuntu abatiisa mbabuuza Museveni aliko ekigambo mu mugongo kye bamuwandikako nti gwe wekka gwalinunula Uganda gwe mu Galanda w'abanunuzi nti ye tasaana kusaba lukusa ku mulembe gwe tewaliwo poliisi tewaliwo kooti tewaliwo biki ye yagendayo. Ekirala ye bw'atandika okukola boobote bye baakola n'atandika okukola baamiini bye baakola yalowooza tewaliyo muntu mulala ayinza kukola ye bye yakola. Kati yenkenku gye basengejja ate mujja kiwulira. Ngenda mu kigambo kya Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkukoowola okosomesa oyigize batabani bo ne bawala b'ekigambo kyo. Mukama jangu mu bigambo byonna Mukama ebiri ku lulimi lwo bikkirize biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu ate buli muntu afunewo. Bayibuli egamba ekigambo ne bwe kiba kimu kimala ow'amagezi okutegeera. Era Mukama jangu okosomesa oyigirize tuleme okusigala nga bwe twazze. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Now njagala tugende mu kitabo kino ekyabalamuzi essula 7. Ekyabalamuzi essula 7 waliwo omusajja bamuyita Gideon. Gideon Mukama yamusitula mu biseera
nga amawanga agetolodde Isirayiri gabonyaabonya Isirayiri nga Abamidiyani bakuba Isirayiri nga babonyaabonya Isirayiri Mukama n'asitulayo Gidiyoni omusajja omu okubanga alidinga omulembe ogwo. Ulira Gidiyoni n'atendeka abasirikale nga bangi nnyo. N'alowooza nti ajja kikola n'abasirikale bangi nnyo. Katonda n'amugamba nedda. Naye njagala tusooke tusomewo. Nsooke mbiteeke mu present situation. Ate tugende ku kira. Essula y'omusanvu. Awo Yerubaali ye Gidiyoni n'abantu bonna abaali naye ne bagolokoka mu makya ne basiisira ku luzzi Kalodi. N'olusiisira lwa Midiyani lwali ku luuyi lwabwe olw'obukiika obwa kkono ku mabbali g'olusozi Moole mu kiwonvu. Mukama n'agamba Gidiyoni nti abantu abali naawe bayinza obungi nze okuwa Abamidiyani mu mukono gwabwe. Isirayiri aleme okunneenyumiririzaako ng'ayogera nti omukono gwange nze gwe gundokodde. Kale nno kaakano genda olangire mu matu g'abantu nti buli atya akankana addeyo ave ku lusozi Gireyaadi. Ne waddayo ku bantu 2,212 ne wasigalawo 10. Mukama n'agamba Gidiyoni nti abantu bakyayinza obungi baserengese ku mazzi nange n'abakukemerera eyo. Awo olunaatuuka eyo gwe naakugamba nti ono anaagenda naawe y'anaagenda naawe. Era buli gwe naakugamba nti ono taagende naawe ye ataagende naawe. Awo n'aserengesa abantu ku mazzi. Mukama n'agamba Gidiyoni nti buli anaakomba ku mazzi n'olulimi ng'embwa bw'ekomba oyo gw'onooyawulamu. Era bw'atyo buli anaafukamira ku maviivi g'okunywa. N'omuwendo gw'abo abaakomba n'olulimi nga batadde engalo ku mumwa baali abasajja 300,000. Naye abantu abalala bonna ne bafukamira ku maviivi gaabwe okunywa amazzi. Mukama n'agamba Gidiyoni nti n'abalokola n'abasajja 300,000 abaakombye n'olulimi ne ngabula Abamidiyani mu mukono gwo. Era abantu bonna beddireyo buli muntu mu kifo kye. Awo abantu ne batwala ebyokulya mu ngalo zaabwe n'amakondeere. N'asindika abasajja bonna aba Isirayiri buli muntu mu weema ye, naye n'abeera n'abasajja abo 300,000. N'olusiisira lwa Midiyani lwali wansi we mu kiwonvu. Awo olwatuuka ekiro ekyo Mukama n'amugamba nti golokoka oserengete mu lusiisira kubanga ndugabudde mu mukono gwo. Naye obanga otya okuserengeta genda ne Pula omuddu wo oserengete mu lusiisira. Era onoowulira bye boogera emikono gyo ne girooka giba n'amaanyi okuserengeta mu lusiisira. Awo n'aserengeta ne Pula omuddu we ne bayingira mu basajja abaalina ebyokulwanyisa abaali mu lusiisira ku nkomerero yaalwo. N'Abamidiyani n'Abameleki n'abaana bonna ab'ebuvanjuba baali bateekeddwa mu kiwonvu ng'enzige okuba abangi, n'eŋŋamira zaabwe tezaabalikika ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja okuba ennyingi. Awo Gidiyoni bwe yatuuka laba nga waliwo omusajja abuulira munne ekirooto n'ayogera nti laba naloota ekirooto era laba omugaati ogwa sayiri ne gugwa mu lusiisira lwa Midiyani ne guyingira mu weema ne gugikuba n'egwa ne gugivuunika eweema n'egalamira bugalamizi. Munne n'addamu n'ayogera nti ekyo kitala kya Gidiyoni mutabani wa Yowaasi omusajja wa Isirayiri, so si kirala mu mukono gw'oyo Katonda mwagabudde Midiyani n'eggye lyonna. Awo olwatuuka Gidiyoni bwe yamuwulira ng'abuulira ekirooto n'okutegeeza kwakyo n'asinza. N'addayo mu lusiisira lwa Isirayiri n'ayogera nti mugolokoke kubanga Mukama agabudde mu mukono gwammwe eggye lya Midiyani. N'ayawulamu abasajja bali 300,000 n'abafuula ebisinde 300. N'abakwasa bonna amakondeere mu ngalo zaabwe n'ensuwa enkalu ebitawuliro nga biri mu nsuwa. N'abagamba nti mulabire ku nze nammwe mukole bwe mutyo. Era alaba bwe naatuuka ku nkomerero y'olusiisira awo nze nga bwe nnaakola. Abooluganda, ebyo bye bigambo by'Omukama.